Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Kale kiza Yes. ndi gy'oli mu palamenti ya Uganda mulimu ebibiina ebyobufuzi Yes. bingi nno naye mulimu ebibiina ebirina omubaka omu. Yes, sir. Ebibiina ebyo ebirina omubaka omu mpaayo bibiri. Waliwo ekya DP ne wabeerayo n'ekya independent. Independent kibiina wamma kyenkana nakyo kibiina. kati independent kibiina ekikulirwani kyo Abatalina kibiina mwe bajja. oyitire Bandobero olina kyogamba sijja ku bwe nnina. sebo ebimu ku bibiina ebiri mu palamenti nga birina omubaka omwomu ye PPP, People's Progressive Party. ekya Mwami Bidandisali Yes. ne Jema. Ekya Jema Asumani basalirwa. nkyagenda mu maaso namu nzirayo wabandobera Shem Busoga. mu kulonda okwakaggwa Essebo. disitulikiti y'e Kampala yakutulwamuko constituency Essebo. era kati erina ababaka aba palamenti abazikiikirira nga banjawulo okusinziira ku kulonda okwali kwaggwa okwa 2016. Essebo. constituency ezo ze ziriwa ozimpe nkuwa obusatu. Tulinamu Lubaga South. Bajawulamu ne North. Ne tubeera mu Makindye East. Nze nsabye ebbiri zokka. Bw'oba oŋŋambye Lubaga North kitegeeza ne South si kyekyo Kimezi. kikumenya webale kukkiriza kizalonda ekyo oli weeruzira Waliwo sikukaka tonneekwasa nga akabonereko kagenze. Kampala omumakati ne Kampala. Kiza Samuel wandibadde ekyosobola okukiddamu bwe bakubuuza Kubanga nti oli weeruzira luzira eri mu Nakawa si gye baakutulamu neefuna Nakawa ki ne Nakawa ki Nakawa East and West. nga gy'oli Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya atule ttaka. bulungi. Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka.